wa Elias Lukwago golaba ku screen wabadde agenda maaso n'okwogerako eri abamawulire olunaku olwaleero wamu n'aba Radical Nuba ne bannamateeka ab'enjawulo ayina okusaba okw'enjawulo okwagenze maaso n'okubanga aweereza General Muhoozi Kainerugaba katusooke tuwulule mu lulimi olunyanyi bwe tujja kuba nga tubikyusa tubize mu lulimi Oluganda tusobole okuba nga tutemaatema kimu kanemu kanabbiri. As someone who is under some influence, we don't know which. It has, if Museveni had scored 80% in his governance, it has watered down everything that he has done. Uganda has been ashamed if we are being pulled to go back to the 70s, where the government claims to have saved us from. It is really a shame. Uganda can do better. Uganda can do better. And to the judiciary, because we haven't heard from the judiciary. Councillor Simwe has been strongly critical about that. We need a voice. We need a radical new bench, if I can call it that. Let's get away from our curtains. Let's get away from our comfort zones and fight for the cause of the rule of law. Because once it is attacked, Uganda is attacked, everyone is attacked. So we have nowhere to run to. Let the bar come out, let the bench come out, just like the bar, though under persecution, because this doesn't come lightly. But let the judiciary come out and do something about the increasing human rights abuse. Bigambo ebyo ebibadde byogerebwa mu lulimi oluzungu omukyala wa Elias Lukwago olunaku olwaleero bw'abadde n'aba Radical Nuba wamu ne bannamateeka bonna abeetabira awamu agenze maaso n'okubanga agamba nti aleese essaala ze eri General Muhoozi Kainerugaba oba okusaba kwe okw'enjawulo. Okusookera ddala agambye nti ebiseera ebisinga buli walaba ebikolebwa General ye abitunuuliranga omuntu akola ekintu nga waliwo ekimutembye mu mbeera emu oba endala olw'ensonga akozeseza ekigambo ekya influence of something. Mukadde ke kamu agambye nti President Yoweri Kaguta Museveni bw'abanga alina ebintu byakoledde Uganda tugeze nti akoze ebitundu 80 ku buli 100 bukya yajja mu buyinza. Mukyala wa Elias Lukwago agamba nti bino General abeera agenze maaso n'okubanga abiyiwako amazzi oba okugenda maaso n'okubanga abikakkanya n'okubittattana nga asinziira ku nkola ye oba enkola ey'ebintu n'engeri gy'agenda maaso n'okubanga agikwasaganyamu. Mukadde ke kamu mukyala wa Elias Lukwago annyonnyodde n'agamba nti ebikolwa byonna ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa generaali essaawa zino bigenda maaso n'okubanga bizzaayo Uganda mu myaka egyedda naddala egy'ensanvu newankubadde nga gavumenti eriko essaawa zino egenda maaso n'okubanga egamba nti yanunula bannayuganda ku byonna ebyaliwo emyaka giri emikadde. Kati mukyala wa Elias Lukwago agamba nti nedda buli kintu ekiri mugenda maaso n'okubanga kikolebwa ensangi zino ate kituzaayo buzza eri emabega. Mukadde ke kamu agenze maaso n'okubanga akubira omulanga ekitongole ekiramuzi oba giyite the judiciary n'agamba nti kyekiseera nabo abalamuzi bagende maaso n'okubanga bayimirira ate bayimirire ku magulu gaabwe okugenda maaso n'okubanga tebakkiriza kifaananyi kyabwe kuttattana oba kuttattanwa ate era mukadde ke kamu basobole okubanga bayimirira basabe enkola ey'amateeka egende maaso n'okubanga ekajjala mukadde ke kamu n'okubanga etojjera. Kati nno wakati nga bino byonna mukyala wa Elias Lukwago abyogedde byandibanga tebituuse butuufu
ku side ya Geno. Akawungezi k'olunaku olwaleero Geno Muhoozi Kayine lugaba olunaku olwazina ennaku z'omwezi 18 June 2026 okuyita ku mukutu gwe omugattabantu ogwa the ex formerly Twitter ataddeyo ekifaananyi n'awandiikako obubaka obadde bugamba nti they are finally together. Oba kyoyinza okuvvuunula mu lulimi Oluganda ng'agamba nti kyaddaaki ababiri bamaze dda okubeera nga bakwatagana kati bali wamu butereevu. Bino nno abadde ataddeyo ekifaananyi kya Dr. Kizza Besigye wamu ne Honorable Erias Lukwago. Wabula ebifaananyi bino si bye bifaananyi ebiri real oba ekifaananyi ekiri real, wabula kifaananyi kya mikisingiddwa tekinologiya owa AI oba kya mikisingiddwa ebyuma bikalimagezi ebyobwongo obuteeketeeke obw'ebyuma. Kati nno wano nno Geno wataddeyo obubaka obulaga eryanyi ate era wamu ne mu kukangaza. Awandiise n'agamba nti those who ask me how I can arrest Lukwago and keep him in my basement, I answer that as CDF I have every right to arrest anyone, especially members of the opposition. I am going to continue to crush them until no one will remember who they were. Kati nno Geno abadde agamba nti abo bamubuuza nti yakutte atya Lukwago n'amutwala n'amukuumira mu basement ye, n'abagamba nti kyasobola okubaanukula kiri kimu nti ye nga CDF oba akulembera amagye g'eggwanga ayina buli lukusa olukwata buli muntu yenna gw'ayagadde ate naddala aba opposition, era n'agamba nti agenda kubakwata abanyigenyige abateeke mu mbeera batuuke mu kiseera nga tebasobola na kwekenneenya bo oba bwe babadde bafaanana. Mukadde ke kamu wano we yagatiddeko obubaka obugoberera vidiyo gye mba okubawa emabega kaawo oleetedde ababiri okubanga battunka ye Geno wamu ne Joel Ssenyonyi. Wano nno Generali wawandiikidde obubaka obadde bugamba nti Ssemujju and Joel will fail very soon, ng'agamba nti mu kaseera akatali kaawala Ssemujju Nganda wamu ne Joel Ssenyonyi be bagenda okubanga baddirira. Wabula obwo obubaka abadde abwolekeza buli wagambidde nti ajja kukwata abopposition abanyigenyige abanyige abamalewo bagende maaso era okuba nga tebakyasobola nakwekenneenya ki kye bali kituufu. Mukadde ke kamu Generali olunaku olwaleero awandiise n'agamba nti Lukwago has been craving my attention for decades. He has it now. He is in prison and he will never come out. Kati no Generali walangiridde olunaku olwaleero nti Lukwago ke yayingidde kkomera si waakulifuluma ajja kulibeeramu emirembe n'ennaku. Era agambye nti Lukwago abadde nga anoonya okubeera nga Geno amuwulira n'okumutunulira n'okumanya nti gy'ali. Kati ekyo kyabadde nga asabirira kyatuukiridde era essaawa zino kati mu kkomera gy'ali ate talifuluma. He has been craving my attention for decades. Nti emyaka n'emyaka giyisengawo nga Lukwago afuba nnyo okulaba nti Geno amulaba. Kati Geno agambye nti ssebo wandabye kati beera mu kkomera ate oli wakubeerayo ebbanga lyonna. Wano nno bangi ababadde bamubuuza nga bakomentinga nga bamugamba nti naye ssebo amaanyi ng'olina mangi g'okozesa ani asobola okubanga kuba ku nsoloboto. Geno n'akola tweet oba expost endala n'agamba nti the only power in Uganda that has the power to summon me is Muzeeyi Museveni. In fact guno gulinga mulundi gwakuna gwakutaano Geno ng'awandiika statement eno n'agamba nti amaanyi gokka mu Uganda agasobola okubeera nti gannyimiriza n'okumpita okubaako kye gambuuza gali gamu ge ga Muzeeyi Museveni, naye ebisigadde tewali kye musobola kubanga muŋŋambayo. Kati nno Generali wawandiikidde bino olwaleero n'agamba n'okugamba nti Lukwago wakubeera mu kkomera ebbanga lye lyonna ery'obulamu. Olunaku olw'eggulo Geno yali yawandiika n'agamba nti Erias Lukwago mu kkomera wakumalayo ebbanga eritakka wansi wa myaka 10. Yawandiise n'agamba nti Lukwago will be in prison for a minimum of 10 years. Nti Lukwago ajja kubeera mu kkomera naye ekitinye ennyo ajja kulibeeramu emyaka 10. Kati oluvannyuma lw'okubanga Geno yamaze okubanga akkiriza
Erias Lukwago n'atebwa okugibwa mu basement gye yabadde n'aleetebwa mu kkooti. Jeno yannyonnyodde n'agamba nti teriiyo muntu n'omu yamutadde ku pressure kubeera ng'ata Erias Lukwago. Era Jeno n'agamba nti tewali pressure wonna we yavudde. Era n'agamba nti ye yabadde ayagala kumukuumira mu basement ye ebbanga lye lyonna erisigadde ery'obulamu erya Erias Lukwago. Wabula nti Yesu Kristo abachwezi wamu ne mukyala we Charlotte be bagenze maaso n'okuba nga at least bamukwata ku mutima ne bamuleetera okukkiriza ye nga Jeno okuba nga ata Erias Lukwago okuva mu basement ate oluvannyuma we yatwaliddwa mu kkooti eyamusindise ku meere Luzira. Kati oluvannyuma lwa Sseggona okuwulira nti mukyala wa Jeno ye yakkiriza oba y'omu ku baaleetedde Jeno okukkiriza Erias Lukwago ateebwe okugibwa mu basement, Sseggona yavuddeyo ne yeebaza Jeno ne ssekwebaza yenna. Maybe also thank you to his wife, sister, Charlotte. Wife. She's a wife. She's his wife. Yes. Okay. We want to thank her because he said she directed him to release. But we want to ask Charlotte, where have you been with all these happenings? Adeke kamu abamu ku bantu abakyasinze okubanga embeera ya Honorable Erias Lukwago yabayiseemu era ne bayisa bubi nnyo nnyini ddala. Mwe mulina omukulu Honorable oba former Honorable Minister naddala mu Kampala Central wano omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko eyavuddeyo nannyonnyola era ng'alaga obulumi naddala ku mbeera eyayisiddwamu munywanyi we Honorable Erias Lukwago. Era tetuyinza kwebuzaabuza kugamba nti tuli wano nti ebifaananyi bye tulabye tebituluma. Bituluma. Bitulumidde ddala nnyo. Saagala oli alowooze nti wayinza okubaawo tulumiddwa nnyo. If the purpose was to hurt us, we are hurt. Tetuwakanangako baani balina buyinza, nze siri omu ku abo. Nye bwe buba bulumi tulumiddwa kuba nkikakasa ekifaananyi abaana ba Lukwago kye balabye tekiyinza kubasiimuuka ku mitwe gyabwe forever. That is an image that will never be wiped off their minds. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.